Ebya modo era nga Nnaalongo Judith ebibye byongedde okuba nti nno byononeka oluvannyuma lw'okuba nti nno kyandibanga ne Facebook page ye nayo bagihakinze okusinziira ku bintu ebyenjawulo ebiri mu kuteekebwayo ku Facebook account ye eya Judith kiyinzika okuba nga nayo balabika bahakinzeeyo. Kakati bw'otunuulira screenshot eno ojja kulaba nga agamba nti agenda ku exposinga abannakibiina kya National Unity Platform ng'ajja kutandikira naku Bobi Wine alyokaddeko omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi n'ebintu ebyenjawulo nga w'obiraba screenshot yo tusobola okugikulaga naye oluvannyuma lw'okuba nti nno ono babadde bahakinze akaunti ye eri endala ne babeera nga bateekayo news ze tetusobola kuvaayo ffe ng'aba Newspark okukakasa nti Judith yali mu kuteekayo ebintu bino kyandibanga ne Facebook account ye nayo bagihakinze. Tujja kwongera okuba nti no tukutegeeza bye tunaaba tuzudde obanga ddala Judith yali emabega wa kino nga yagamba nti agenda kuba nti exposinga bannakibiina kya National Unity Platform nga tandika ne Bobby Kyagulanyi oba sikyo nga oli eyahakinga account ye n'aba nga ateekayo news ze yandibanga era yagezaako okuba nti no ayingidde mu Facebook account ye. Otafiire avuddeyo n'ategeeza nti NRM eyakakati si y'emu ne NRM eya 1986 era nga zino we zeesanga zisobola okweyitako. So nga te Brands Kosa ne Judith ebyabwe si birungi, ebyama byabwe byongedde okuba nti nno biteebwa. Eyaliko principal accountant mu office ya Prime Minister aweereddwa ekibonerezo kya myaka 4. Songa omuyimbi Bruno atabukidde bannamawulire. Tukwaniriza ku Newspark channel webale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Tewerabira ku subscribinga ku YouTube channel ya Feno eya Newspark. Ate era tewerabira okuba nti onyiga ka notification bell akadako bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Wona wesinzirira okuba nti nno otufuna mukwano twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Fashion designer Brands abanji tumumanyi nti no mukwano nnyo gwa modo oba Nnaalongo Judith era nga babiri bano balabiddwako ku mikolo egy'enjawulo nga bali babiri era ababiri bano batera okweyita ba best friends. Naye olunaku olwa Thursday ku makya waliwo eyahakinga mu Instagram account eya Judith era n'avaayo anategeeza nti mu bwangu ddala agenda kubanga afulumya akatambi oba step y'abantu bano ababiri. Yagamba nti Brands ne Judith yali wakuba nti no afulumya akatambi kaabwe mu bwangu ddala kubanga ababiri bano babadde bava mu kuba nti bamukwano nga kati beeyagala. Bw'atyo eya hakinga mu Instagram ya Judith bwe yavaayo n'ategeeza kino nno kyawaliriza Judith okuba nti adduka ku Facebook n'abanga ategeeza abantu nti waliwo eyahakinze mu akaunti ye era nga assaawa yonna ye wakupostinga nudes zaabwe. Era munnange wadde nga yavaayo bino n'abyogera oli yali tatiisatiisa eyahakinga yagenda mu maaso n'okuba nti no ateekayo ebifaananyi ne videos eza Judith. Kakati ku Facebook Judith yagamba nti akaunti ye baali bagiyingiddemu nga n'olwekyo baali batandise okuba nti bateekayo ebifaananyi bye ebya nudes baali batandise okubeera nga babiteekayo n'abanga asaba bamusonyiwe olw'okuba nti no kino kibaddewo omulundi ogwokubiri. Ffenna tujjukira nti si gwe guno omulundi ogusoose okubanga Judith bino bimutuukako waliwo era ebintu bye oba waliwo era nudes ze we zaafuluma bannayuganda ab'enjawulo ne basobola okubeera nga babifuna. Kakati abasinga bannayuganda nga bamanyi si bangu bakukkiriza, abasinga bavaayo ne bagamba nti ono alimba ayagala comeback kubanga babadde tebakyamwogerako. N'agamba nti era agezaako kubeera nga afuna attention ey'abantu kubanga abadde afeedinze. Okitegeera era nga waliwo omu ku bakomentinga eyagamba obanga alina ebibuuzo n'agamba nti ky'ogamba ebifaananyi byo oba nudes zo oziteeka ku Twitter
Omulala era n'amubuuza n'amugamba nti bayingidde mu ssimu, nti essimu gye wali oterekamu bayingidde mu ki, ng'abuuza nti nyuzize bazifunye batya, era ng'abamu bagamba nti ono bino yabitaddeyo oba biri mu kufuluma olw'okuba nti no ayagala ekibozibozi ekibadde kitambula ekya kamiliyoni okuba nti yaweebwa emmotoka kibeere nga kivaawo. Abo nno be baali abamu ku bannayuganda abaavaayo okuwakanya bino. Judith Hadbe yali agamba nti waliwo eyahakinze mu Twitter account ye era ng'ali mu kuteekayo news zino. Naye nga bw'omanyi nti 10 terikyawomu mukwano gw'enfanfe nga bano babatiisatiisa nti bagenda kuba nti bafulumya akatambi kaabwe oba sex tape yaabwe. Brands yavaayo n'abanga akonfesinga love ye ewa Judith Had era n'agamba nti love you forever. Bw'atyo Brands bwe yavaayo n'abanga ategeeza Judith Had. Y'omuyimbi Bruno Kigundu amanyiddwa nga BRUNOK akambwalidde bannamawulire olw'okuvaayo ne babeera nga baswazaswaza muyimbi munnaabwe JAMIECULTURE. Kakati ono mu video ng'ayita ku Facebook page ye avuddeyo n'alyoka agamba nti bannamawulire basaanidde okuba nti no balekeraawo okuba nti baswaza omuyimbi ono. Okusinziira ku BRUNOK agambye nti JAMIECULTURE tali mu mbeera nga bannamawulire gye baripootinga, naye agambye nti ono ayina just bizibu ebimusumbuwa ng'omuntu nga n'olwekyo tebisaanidde kuba nti biteekebwa ku mawulire. BRUNOK agambye nti bannamawulire kye balina okukola kwe kuba nti no ensonga z'omuyimbi ono teziteekebwa mu lujjudde lw'abantu, era agambye nti ono yeetaaga privacy ng'abantu abalala bonna. Nzize kwogerako na baganda bange aba media abamu. Ensonga ya Jami mugikutte bubi man. Right now what you guys are doing, you're not finding Jami help. Otherwise mumulabisa bulabisa. Ukitegeera. Ejjo bagayi ba black market babakubidde amasimu. Mujje tugenda twala Jami mu ddwaliro. Why do they have to first call the media if they want to take Jami to hospital for help? That's the first question. Kumulabisa bulabisa. You get? Second question. Bana babadde basoloza mu music wa JAMIECULTURE aba black market. Wachi balinze rent we na like that. Paka landlady we wagamba mubanja rent. Have they been paying him his royalties? Bana media omugati ate tegubafuukira omugati tubeeremu. Okitegeera. Mujido omusajja mumutadde ku TV mumulabisa mumutadde ku YouTube channel bwammwe. Guys, be serious. Ono omwana alina family. Okitegeera. Alina abafaani. Ate alina kyagasse ku music industry. He's a writer. Respect him, man. Muwachi mulowooza mu bantu bonna abazze lwaki abo basoose okugamba you're stealing my music. Have you seen him tell that to a media person that you're stealing my music? Jami is not mad. He may be depressed, you know. Naye mu finding out ensonga depressing at Jami. Nabagamba basajja bana ba black market basajja bazibu nnyo. Kitegeera. Wetubanga mu contract zaffe tusayinize project 10 ze bagenda ofundinga n'okusponsoringa ne batazifundinga ate ne badda ku music omukadde ne bamwesibako like mine. He went and registered my music in the copyright body of US. I have evidence. And very soon the truth will come out. The truth will come out. Because we are working upon it. Name again abasajja ba black market yabo sagala bakozesa ensobi. Sagala bakozesa ensobi nti bagalo yamba Jami. Why are they coming out right now to help Jami? Baba de basoloza music wa Jami. Why did they wait for his rent to get nafuuka rent? Ukitegeera. Lwaki bwebuze wachi Jami mukambwe towards them? And the only headline you people are printing mu Jami Mulalu. Aren't you focusing on what a guy is saying? Listen to him, bagay. Banayogana mbadde nsaba bambi. Temukkiriza bano bantu batwala speed. Yes, Jami may need help, but don't let people like black market give him help. Because they're the same people part of his depression. Ukitegeera. Ate mudidde omwana. Mumudiza abantu abamuwa obulumi. Bwe baba bamuyamba. Kiringa nze sawa eno nfuna ekizibu abasajja ba black market bajje banyambe. Ukitegeera. Muberemu man media, muberemu analyze, do investigations, what happened. Ocean Media, Shadrach, mukolera black market.
because Cedric here akozesa mmwe, you know, he uses you guys as his front line. Mwabakozesa abaana ensobi nnyingi nnyo bagayi mwebereremu bano bannayuganda bannammwe be muchunya mweberemu tuli bannayuganda bannammwe Ocean okitegeera. Shadrack oli pastor bro, oli pastor. Wemba nina bye nnimbye mugende mu mateeka ondoope nti I've defamed you. Mwabakulembera abantu abafeera bannayuganda okitegeera. Kyokka mwefula abantu abalungi mumuze kimajja mimuze mumulabisa mulese ba media mumulabisa. Wemba mwabadde mwagala yamba Jami lwaki mwatuta amawulire? Lwaki bulijjo temuwa ssente ze n'asasula rent? Musoloza mu music we mumutaddeko ebitaaga. Musajja kyava bagamba you're stealing my music. Bana mugende ku YouTube mulabe music wa Jami wansi kuliko bitaaga bya black market. Seriously? Nga tuvuddeyo eyaliko principal accountant mu office ya Prime Minister mu ggwanga lyattu Uganda, Godfrey Kazinda aweereddwa ekibonerezo kyakumalayo emyaka 4 mu kkomera e Luzira olw'okufuna obugagga bw'atasobola kunnyonnyola era nga ono obugagga bwe tebujja mu musaala gwe yali afuna. Omulamuzi Margaret Tubulya asaze omusango guno era n'alagira Kazinda okuyirira gavumenti ya Uganda obuwumbi obuwerera ddala 19. Eyo nga tuvuddeyo kankutwaleko ewa minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga lyattu Uganda, General Kahinda Otafiire avuddeyo n'aleka abantu ab'enjawulo nga bawuniikiridde. Ono ategeezezza nti eno NRM gye tuyina kati si ye NRM gye baatandika era gye baaleeta mu buyinza. General Kahinda Otafiire ategeezezza nti waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo ku NRM kati gye tulabawo kati ne NRM eri gye baaleeta mu buyinza. N'agamba nti era kino kyongera okubanga kyeraliikiriza. Okusinziira ku General Otafiire agambye nti NRM eya 1986 ne NRM ey'ennaku zino si ze zimu. Ebbiri zino we zikwatagana oba we zisisinkana bayinza okubeera nga tebasobola kwetegeera. Ono avuddeyo n'agamba nti ensonga nnyingi oba ebintu bingi abaleeta NRM mu buyinza bye baali bakkiririzaamu nga kati ebisinga bikyusiddwa. Ono agambye nti kyewuunyisa okuba nti no osanga abazzi b'emisango nga bambadde t-shirts eza NRM ate bangi bagenda mu maaso n'okuba nti no bakola bizinesi ez'enjawulo ng'ate zigasa bo naye nga bazikolera mu mannya g'ekibiina kya National Resistance Movement kye baleeta mu buyinza. Ono agambye nti emirundi mingi abatayagalana kuba nti ava mu buliri wasoma n'okuwulira stories ez'enjawulo ezikwatagana n'obuli bw'enguzi oba ne corruption naddala mu institutions eza gavumenti. Era n'agamba nti ebimu ku ebyo ebiri mu kukolebwa mu kibiina kya NRM si byebyo abakulu abaleeta NRM mu buyinza bye bakkiririzaamu. Oyo nno abadde General Otafiire ng'agamba nti NRM eriwo kati bwe zeesanga ne NRM eri eya 1986 ziyinza okweyitako n'obuteetegeera. Obadde mulabi mulungi mukwano, lwaki tetukwagaliza weekend ennungi? Beera bulungi, weeraba teweerabira kunyiga ka notification bell kadde ako bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire. Tukwagala nnyo mukwano, oli ku News Park Channel. Bye.